Beto oba oshegera che meaning yacho. Many came but the blessed were few. Chameleone is very blessed. No yagala mukolako kintu simanyo muteka kenzikiza. Chameleone ne wakuba omuntu oluyi ate omuntu yamuwayo sente gwakubye oluyi. Kali muweso nyo Chameleone. Temudamu muteka mboziza mwe. Kakati ogeze ne ogera nti abantu bangi abadde balina obbawo naffe amazima tulina twadde tusuubira obbaawo kuba bangi bw'okoze era bangi bw'obadde mu jjane yaabwe tetubalabeewo the likes of Weasel okugera ku Weasel kati gwe obadde onsuubira kuddamu ki kyonna Weasel omumanyi bulungi mulwadde amagulu Nengo of which I'm very much sure are gonna performing a crusade because you have something like 3 songs. Nae Chameleone or Nabagambia yes atayogerwako. Chameleone omusango gwaffe yakaita wana emirundi egi ebiri gye nalabye kuba ngamba isono gwokusatu eno press conference twagambye gena kubawo saa 8 ebaddewo saa 10 kale omuntu owekitiibwa bw'atyo wabayise emirundi ebyo gyonna nga tawe tutandika nti alentane ko munyigira nti wakitaliiwo naye of which bumanyi nti nayimba ne Chameleone terina nayimba ne Chameleone tobesiga mumanyi Chameleone is Leon Island 001 and Chaga is Leon Island 002 so that one by default or what I know kubeerayo ani yagaba wa amanya manya ki ago Leon Island 001 ate bagatuwa twatandika babiri Chameleone nga ye superstar nga nze amuddirira Leon Island twagirimu bantu babiri ku ntandikwa abalala bonna batujoininga bujoinizi in fact mu kusooka twalinga Ola Radio and Weasel omuna afuuka star nnyo okusinga ku mulala which is okay ave Nairobi eyo nga yali ayimba ne Red Sun nga duo najja wano ne tukola ennyimba era ne tutambula places gwe Chameleone gwe mumanyi mwina kye mumumanyiko nga omulaba Chaga wano tumwina mu kye mumanyi kate kitono nnyo ffe twagenda nga Tanzania ne tukola tour kalo nga wonogenda Uganda n'okuba busi ya Uganda mbalala naye ng'otambula mu nsi ndala kale ezo Chameleone yali star e Tanzania bw'atyo nga ayimba ne tugenda paka Namanga wali owuliddeyo Shinyanga simanyi ebyalo by'e Tanzania mbimanyi kyalo ku kyalo because of one Chameleone ebyalo by'e Kenya mbimanyi kyalo ku kyalo because of one n'eby'e Uganda mbimanyi wano kubo tubimanyi tuli waka so that man Chameleone temumanyi magnitude ye mwena muli awo mumbuuza n'ebibuuzo nti omusajja sina namwogerako wakabi nnyo waterera ne mukyala wa Weasel mukyala wa Weasel mukwano gwasinga wooyo era babadde bajja bonna wano mu show era nsubira ne mu video mula kyoka mukyala wa Weasel twabaki kyoka tunywamu ne abooluganda bita nemugonagana twafunamu obuzibu naye nga tebusobola kuba bw'amaanyi bannange nsonyiye abantu ababi kati ate oyo atankolanga kibi tewali kibi ky'amaanyi nnyo mukwano nze abantu bankoze ebibi nze gw'olaba abantu bammenya omutima nga balowooza bagumenye naye nga tebasobola kugumenya kubanga I'm made out of steel. I'm a son of a pastor. I was told to forgive and forget. Chemarengezako kusomesa wali abantu. Don't forgive and don't forget. Akakantu kafu. Kuba omuntu osazeewo omusonyiwa. Aliwo kyogamba I forgive but I don't forget. Yeah man, that means our China hatred. Me I forget and we start up again because the NCC yaffe waliwo abantu babeerawo babaddewo emyaka 10 bwe togenda ku kijja kyawamu okuziika n'obakulaga ekijja kya jjajjaawo nga kyagulumira ne bagamba oyo yali jjajjaawo oba wambiki nga tomumanyi oyo naye yaliwo mu generation ye kanaffe we are living our generation tunatandika okwesoja me I forgive and I forget and nyongera obulamu bwange kubanga wowala nagwalumwanga ggwe oba twogereko ku concert y'olwaleero abantu abasinga bakola concert abalina music aliwo omupya
lwaki osazeewo okole concert nga tolinawo kayimba kapya nayimba byali byakabi byali byakabi era sho bagiyita Friends of Chaga sifa ku muntu atali mukwano gwa Chaga era atali mukwano gwa Chaga bambi nkwegayirira tojja abakwano ba Chaga be bamanyi music be bamanyi bye nakola bye bamanyi byenkola kubanga music tagwa singa ne mukyawuliriza ba Don Williams singa ne mukyawuliriza ba Fire Lutaya ku Christmas Day mpuli obuyimba mubawulira singa ne mukyawuliriza ba Maddox Sematimba singa te mukyawuliriza babasudde ate nze ndi after abantu abo bonna segedde kasaka munfule ndi nayimba byadda nnyo missing my baby wadda nnyo ng'omumanyi omuyimba gwe omugeneration wayiga waaki ziterina nyiniyo zani nina nenyimba ne basama bali Young Voice bani abapya bro I'm music that's what I can tell you and by the time the show when etuukira ngenda kuba ate ba producer bange babano no bamuyita Delete ono ya produce the album yange dako ono ya producing Summer Soldier so music is here around me now ate oli Chaga music no so katono nga tumaliriza kicho singa okunyumirwa obieri ki obiyange ya kuyomba yomba mune mikwano jange emba nyomba yomba mune banzula nti mba nyomba mu bya kiyaye mba sibitegeeza omanyi okuyomba okwo oba onoonya omuntu owaddala n'okutereeza ate okunywamu okwo kati nze omwana w'omusumba oyagala nakyo nti advocating effo basumba beyaweerezanga nabo babeeko kyebandowoolezanga ate abamu bagodfather bange nabagodfather kyoba omanya okunywamu konywamu ekisaanidde naye nga munnange singa omutonde nywamu kubanga wenywamu nkola magic abantu sijja bayita Friends of Chaga wamamu balinze nga lumu November let's ashame the devil wekola magic wongo mama neyanzanyo ngokoze ogwoli mukola tweyanzanyo baganda bange amanya gange bampita Chagayagayo abamu bampita Big Papa abamu bampita Kyagambirwa Geoffrey mbadde ndudde okubeera mu mulimu gw'okuyimba nga nina emirimu gye napata n'emirala nga ndi manager w'abayimbi naye ng'era ekyo kyonna nkikola olw'okwagala kw'ekintu kimu bakiyita music is for the love of music ekyo nga temukikubiddeko muto era ng'olugendo lwange lwentambudde olwa music luwanvuko besijja kuzza mu details okunyonyola kino nakiri abasinga ku mmwe muli bato mu myaka naye mukuze muwulira Chaga yaani n'ebiki byakoze mu music industry abantu bali ku panel eno gye ntuddeko abasinga mubamanyi amannya muyinza okuba kube mutamanyi naye nga eno generation empya Chaga gye yatandika nayo nga amaze okufiirwa omuyimbi we gwe bayita radio mbazeeko emabega Chaga yatandika okuyimba mu Namembe Cathedral Church Choir najja nayimba mu group gye bayita Extra Grim nalimu ne pastor gwe bayita Michael Chris abeera Bungereza mwalimu gwe bayita Martin Rutenta yafuuka lawyer mwalimu gwe bayita Baseka Richard simanyi gye yalaga mwalimu abamu ku be twali tusomesa mulimu Benon Mugumbya wa Swams Avenue we student one nemba mu group gye bayita Extra Grim
Then we formed another group called Bataka Underground. Chaga is a rapper. Tumuli anga konga rapper. Abisere ebyo bali bampita Chaga Boy MC. Chaga Boy MC. Chaga MC nzono zididde mu misinde. JPC batidde lamba lesse bamatidde. Ekyo kya butonde. Anyway, Bataka Underground nalimu ne gwaita Sabasaba. By then bali bamita President ye mukulu wa Vampos ne Maurice Chilia. Nalimu nomula bamwita La Rat MC abera Bungereza. Nalimu ne Momo MC amana nafuka Momo DJ yafa. Nalimu nomula bamwita Sean Shillings. Then later twajoni ngwa omuntu wa muganda wa Fair pa Canada gwaita Babaluka. Era nava mu kitongole kyebayita Bataka sakivaamu kubanga music tova mu kitongole naye you change style okudda ku kiddako ekirala. Then never Bataka. Then I joined up with Jose Chameleon. Waliwo Leon Island, waliwo Chaga and Chameleon. Chaga and Ragaman Jose. Bayita bamwita na Chameleon. Yeah, and netukola binawe twakola up to Chameleon era, you know. Then after I became Chaga, and you know never had the condos of you. If you want Muzali boy, I was the vice president of Leon Island. I was the chief backup of Leon Island. I was the music teacher of Leon Island. Of course, but and I'm 00, Chameleon is 001 and I'm 002 Leon Island. Yeah. Leon Island by Vajita Ombre Studio. Era nze yaleta idea bagitume Leon Island. The Chameleon afuuse ekizibu mu East Africa. Nemugamba, why don't we relate our group to you? Because ufuuse icon wa East Africa after I song Mamma Mia. Then we got a name Leon Island from Chameleon. Yeah. Then nembera backup wa Jose Chameleon, ngandi manager wa Jose Chameleon, ngandi vice president wa Jose Chameleon, ngandi music director wa Jose Chameleon. Tuyongereza ko mzee. Mzee ayogera. Kakati netuvaawo, then I became Chaga. Nengamba Chameleon tikati ofuuse Chameleon. Nange njagala nkoleyo ku buyimba abantu bakole ki. Era nsooka nekola akayimba bakayita Yono. Omwana gwenjagala Yono, omwana gwenjagala Yono, abalala kambate Yono. Akayimba kafulumira ku album ya Chameleon sijijukira. Nekafuuka platinum. Nengamba kati sigeza Chaga naye asobola okuba nga muyimbi kubanga Chaga ye yabeeranga mweri mufumbiro, you know. Nenziramu ku album ya Chameleon eyokubiri eyaddako nenfulumizaako akayimba bakayita Nkoyo Mukwano. Nkoyo mukwano okutalimu mama birabika bikwangala. I don't know oba mwakawulirako. Kati after nenkola album yange awo ngamaze otegeera nti Chaga basobola omureceiving ngani ng'omuyimbi. Nenkola album yange yesooka bagiyita Birungi album. Birungi album yeriko ennyimba nga zijjamu eno mama gwe mwani newezirya ezembera gyendi kuliko nfunye kamite amutwale mubite nfunye kamite kuliko kabite kuliko
Kiba kimyo kuleka munabomu sirina musango nayamba gwe yali mu lugendo. Omanyi lwaki ennyimba ezo nzibayimbiramu? Because by then tetwafere tukola video. Era ennyimba nnyingi nnyo nga Chaka yaziyimba ng'era abantu bamanyi nti za Chaka. Kubanga tezirina videos. Naye nga ezo ennyimba zatukolera magic era zatambuza ensi yonna. Everywhere kwezi ennyimba nga zitalina video. Kubanga jangu eno mama talina video. Naye jangu eno mama yankolera ki? Magic. Nenzija nga nenkola zimisi mabebe ne muto wange Siza. Nenzija then nemala nenfuuka manager w'abayimbi. Mbona mbisala short kubanga olugero luwanvu nnyo. Olugero lwa Chaka lubeera lwetaaga omuntu n'atuula wiiki. Eno tutuulaawo nenkuwaako palagu n'ogenda n'odda olunaku olulala luwanvu nnyo. I've done so much for this music industry. Awo nembeera ku manager era manager wa Radio Louise nalina wanganguka nga nembeera munsi bagiyita Holland. Kati radio nankomyawo wano mbere manager awo. After nga funye obuzibu ne bamanager abo abaliwo kati nze yali foundation ya radio. I'm a radio Moses music teacher, mentor na buli kimu. Kati eyo ne tuvaayo tujja tusembera pakati kambisale bebe nenjuka ntukamu eno generation gyetudde nayo wano. Ku mukono gwange guno gubayita ogwaki ogwakono obwo ogwakono watuddeyo omusajja bamuyita Summer Soldier. Njagala obugalo bwa Summer Soldier. Addako bamuyita producer Delete era Delete on the beat. Ani ba producer mwe temubamanya muwulire eno mulio nga kukoze eki kado mami weko feel netoro bamuyita Ras Jaganda naye kati ayina erinnya epya nti King Jagi naye ddyo nagaanyo dikkiriza emanyini nekibale tumuleka oli MC waffe oli naye mukwano bayimbi baffe kati wenzira ku mukono guno nayo gwe bayita Liam Voice. Ndoza bimba mumulaba oyo Big Papa omupya amagye gange gegana amapya oyagala okutayiza eno waliyo eno Neno waliyo kakati oli bamuyita manager wa Monster Studio bamuyita Aramat. Monster Studio mumanyi for a long time Chaka ali attached to Monster Studios through a man called Ronnie Banton. Then utabani weekend naye kati Aramati ya taking over Monster Studio is the manager na achuuse ebintu byonna. Kakati oli wali bamuyita Ongezi. Ongezi wali wabalabyeko gundi yange badde playinga wano DJ play the thing there. Selector Palaso Nina, of course, I'm talking about the movie money. Nina, but Daxi, but Mickey, we're going to the Deco, Naye, Bamusako, Embago. Nina, the Empire, the Leonine and the Empire. Nina, Bolivar. About Bolivar. Na sina bagenda tuli ko ngalo mu akazindalo kano kasose wakasose no oleno kasose no Sama Soja
Banang. Good evening. Good evening, countrymen and women. Yes, sir. Yes, sir. Banange nze ndi musanyufu nnyo okuwulira nti Big Papa asazeewo okutuyita tumulage ku mukwano e Lugogo. Chagga buli muntu nzikiriza nti percentage y'abantu abasinga bamanyirwa kuba Chagga. Tukoze ebintu bingi nnyo ne Chagga, tukoze music, tukoze emikwano, tukoze abalabe, naye ekisinga byonna twekuumye nga tuli balamu. Mukama tuwadde ekisa era tugenda ku representinga bulungi nnyo ku lwa Kyagayagayo, ate era nammwe twagala okubeebaza mwana bannamawulire kubanga muba temuliwo yemu eddoboozi lyaffe era Kyagga tasobola kikola kino kululwe yekka okujjako nga musazewo okunyuya. So tekikoma wano wokka, buli munnamawulire mwana obeereeyo tufunireyo abantu babiri basatu. Kyagga alina emikwano mingi naye abasinga bakujjukiza. Kyagga mikwano gye abasinga basajja bakulukulumu bagenzeemuko mu myaka kakati babeera bakuteekako nnyo oba otegeera kye ŋŋamba. So tulina okubakana n'omulimu omunene ogw'okujjukiza abantu bonna nti ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeera Lugogo Novemba, tugenda kubeera Lugogo to respectinga legacy ya Kyagayagayo. Abayimbi bonna betuli nabo wano mu maaso ku podium njagala kubeebaza mwebale nnyo ku respectinga Kyagayo n'okuwulira nti nno alinayo kyagenda okukola ne tusalawo tubeere part of it kubanga eyo y'emu ku ngeri entini ennyo ze tuyinza okusasula Big Papa olw'ebintu byatukoledde oba oliawo byakoledde career zaffe. Baproducer bonna be tuli nabo wano ku podium mwenna bantu betusavinga nabo mu industry, ndi musanyufu nnyo okubasinkana wano olwaleero bampita Samasoni. Ekitiibwa ky'omusajja kyaggwawo onnamansa ntono enjiwayowa. Tubagala nnyo mwana. Oludde lwange luno waliwo omwami bamweta Tuli balangira tebabogerera beeyogerera banaye mugamba mukyamanya bamutaliamu the voice boy obutayawukanako nnyo ne Samasoja. Yes boss. Zizenga nkinyumya bulumwe buli bwe mbadde nga nti mu sitole yange ey'olugendo lwange Kyagga abaddengamu. Kyagga ono yambonyabonye ebbanga ddene naye munaye Mukama bulungi okubonyabonyako ate kwe kwava muli yamuisi abasinga gwe mulaba wano. Kale yankeesanga ku makya nanzirusa ensozi nanzigalira mu studio n'ateeka microphone ebweru n'agamba nnyimbe microphone ebuli nga studio nsigale era soundproof naye ng'ayagala nnyimbe microphone ebuli. So mu kyonna yali anteekateeka kubeera muyimbi wa kazi era nzijukira by then 2018 bwe nanjoyiningira Bizomanizo ne tukola oluyimba lwe bayita Data Cable. Kyagga y'omu ku bantu abampikinga nga ndabye mu college eyakano nantekinga on nga Liam namentalinga okutuuka bwe ntuuse wano nti byonna bye mulaba ebisinga obungi musingi music lyrics vocals ebintu ebisinga byonna badde Kyagga eyanjigiriza ebintu ebisinga obungi. So sina kyamaanyi nnyo kyenyinza muwa naye okubeera wano olwaleero naye okumulaba nga celebratinga kale nze kinzizaamu amaanyi kinsanyusa era ngamba
basaba mwenna abaliyo buli awagira Uganda Music kuba wagira Liam Voice automatically indirect yoba wagira Chaka because Liam Voice bigwapa nga babagambye kati yenze Pro Max ya Chaka Mama mwaji eriye kati ne iPhone 17 Pro Max ya kati ne Nokia kati ne Nokia kati ne bala Ega tunache chini bana bebale nyo kwagala Big Papa koma kuno njagala nona kululi tuje mu November tubereyo fena tuwakirize gena kubeera nga wendi gena kubayimira mu bimba bange mungi tuyina obuyimba bungi bwekutamanyiko ewetwata so bona tugenda kuyimba bantu oje tubereyo oje tuwakire ate nga tekigenda bakivulu kugenda bakumanyagana nga abooluganda kuba oba mukwano gwa Chaka tubereyo fena katikati akapeera ka Pro Max agala kawulira bansasirenze wenyanawe kulaba ne bakwegomba yeman respect Yes, manager, oyinayo kyoli bakamoja kuwa abantu baffe. November nanga wali omusomesa Chaka ina sekondari bakitemumanyi era Chaka nakatiyo wesiyo lyayokola bayina omusomesa tumwagire kyama Chaka nasomero kyobidde naye Chaka ali kuzimba somero njogera ku Monster Studio abalimiwaka tukyalireko tuli ba Luganda Ekirungi yalamaka amagye gano gonna gonna ogalaba gano amagye galiko ekigambo Monster emabegea baganda bange basewo ne banyawo kamusonosona okuwamba naye nga engeri gyendize nanyini mukolo ate nga mumere efimero jafuna engeri gyetosotera baganda bange mwenna mbebaza okujja mwenna nga okiriwa mundaba barepresentisinze Shanziba Shanziba eyo mu bulamu bwa Chaka ne Good Life ne Lion Island erina rekodi nkizirimu abarepresentize webali naye nga Shanziba rekodi zaayo nga mpitirivu after party gye batumiridde muganda wange amakulu after conference gye nafunye olutalo ne mukyala wa muganda wange after conference naye nga tetujagala after conference naye nga ebibuuzo biri welcome munaye bwobadde olina enamba zosoma nga tosoose kuneebuuzaako enamba abantu bonna gye balina buli omu abookinga tebo akozesa enamba gy'alina understand buli omu akozesa enamba gy'alina ne posita eriko enamba posita ya shirika enamba kubanga enamba gy'oyogedde sigimanyi bweraliikirivu bwenfunye ate nga nzagenda oyimba kati nfunyemu bweraliikirivu kyokola nkusitopingi dawo ku namba neŋŋamba enamba eyo tulimu gidisikasingako munabukinga ettego ate tandika okubuuza Chaka ate ettego ziyita mu namba emu gye balaba ku posita oba if you forgive okusonyiwa kuli spiritual kakati omuntu oba omusonyiwa kubanga fena twatondebwa mu ngeri za njawulo waliyo abantu nga balina endowooza ndala nze nkolebbwako ebikolobero bye mutamanyi abantu ab'enjawulo ng'ate abamu baganda bange naye I forgive and I forgive
and forgive. I forget. If I don't forget, why should I keep it? Since I opening and say no, if I don't forget, then how long will I keep that pain in my heart? Everyone is saying as learn to live now you stand in the morning away, you don't know what tomorrow might bring. Checho, banawulye mubuuze ebibuuzo byammwe okuva media ab'enjawulo tulabako nga n'abalala we bali bonna tulabako muleetera ebibuuzo naye nga tetunnabakyaga kinene. By the way, enamba y'essimu manager tuzatugala tulamu twogere enamba eyo onnyonnyola enamba gye wampadde eriwo. Kale kyaga waliwo ekibuuzo ekisoba tusatu kiva from record zenekizakibuuza oyina album 100% Chaka, right? Yeah. Album bayita 100% Chaka. Eriko ono musajja gwolaba wano. Red Zone. Ono Samaze. Owaye esagala mwegezibwazi bannamawulire. Ojjagala mpita ekitongole nga nayawukana nakyo bubi. Ekintu leka nze abakubuulira byenjagala. Ojjagala nkwogereko ebintu nga abantu abamu bali bantugira mu nnyumba nkwogerako. Musician tugera tutambula mpaka tusanga abantu abatuufu betukolagana nabo. Nze nange bwe mulaba nagendako ewa Shansi BBD nga nnoonya okunyamba ku muziki wange nantimbiza posta okuva ku Stella paka ku sawa ya Queen. Anyway, ekiriwo mpenzi obadde ombuuza album 100% Chaka eriko Summer Soldier eriko Liam Boyce aliyatekwalika mwendako kwanga 100% Chaka is 2 years ago, but I have another album coming out. Yeah, 100% eriko twogera ku 100% kuliko Summer Soldier, kuliko Palaso, kuliko Jose Chameleon, kuliko Weasel in fact aliko enyimba 2, kuliko omuyimbi bamuyita Dr. Pinan, yani Major Power, kuliko ne Dr. Pinan.